okuva ku muganswaza amasukulu mu kusatu. Sawa ziwedde ddala 3 ez'ekyo kino ekyolwaleero ennaku z'omwezi 23 omwezi gwa Gatonnya omwaka 2020. Yesawo nnyini endagaano ey'amawulire gaffe amasukulumu nga tetunabeera nga tugenda mu maaso kansoke nkuweeko ebitonotono bye tulina. Ekyo kino ekyolwaleero aba NRM abamu abadde bagenze okubeera nga bafuna ebisaanyizo binaabasobozesa okwetaba mu ttabaamiruka bagaaniddwa okuyingira ekisaawe e Kololo. Abakulu b'amasomero ab'enjawulo bakalaatiddwa obutayongeza bisale by'amasomero nga olusoma olusooka lunaatera okutandika, ssaako n'abo abeekalakaasa ku lw'enguzi olunaku olwaleero bateereddwa ku kakalu ka kkooti. Katusooke tutandike n'ebikulu ate oluvannyuma tujje nago mu bujjuvu. Ebikulu mu masukulumu. They know our names very well. The names are there in the offices. Lwaki ate ffe mutuganye okuyingira? Abawagizi ba NRM bawuniikiridde nga bagaaniddwa okuyingira e Kololo okufuna ebisaanyizo by'olukiiko. Lyonna lisobola okukula, terikula na nsimbi kyokka. It is not only about money. Temugeza ne mwongeza ebisale. Minisita Rosemary Senninde atabukidde abaddukanya amasomero. Appointing members of the Electoral Commission to be open, to be competitive, to be public. Bino byemuleese birimu ebirumira. Ababaka ba Paalamenti bakubye ebituli mu nnongoosereza y'abooludda oluvuganya. Naye bwe tulabanga essente ezo gavumenti eyongera ozisala tufunamu kukola ki okutya kubanga essente zigenda okuyamba obulamu bw'abantu. Bannakyewa baludde embalira y'omwaka 2020-2021 yakusala ku nsimbi z'ebyobulamu. Bannayuganda balina okwenyweza.